Fe omunyo live nga tukutembeterera ensonga butetebe zitambudde ebitundu by'eggwanga ebitali bimu ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa 8 omwaka 2021. Ssemaganda Farouk Sessars muzzukulu wa Katongole Sakati Rozeti Kalungi kuba naffe ab'obubonero yali eruuyi ey'okusobola nate okutembeterera ensonga okulaba butetebe bitambudde. Tugenda kutandikirako naddala ku ndwadde ya kookolo ekyagenda mu maaso n'okuba nate nga yeegirisa ng'ekigote entula. Okunoonyereza okoleddwa aba Uganda Cancer Institute kulaga nti abantu 7 bebafuna ekirwadde kino ekya kookolo buli mwaka. Christine Namulindo ono nga ye mwogezi w'ekitongole kino agamba kino kivudde ku bantu obutafuna bujjanjabi bumala naddala nga bava mu misoso gy'ebyalo ekiviiriddeko n'endwadde eno okwegiriisa. Ng'eggwanga likyalwanyisa COVID-19 bo abasawo okuva mu kitongole kya Cancer Institute mu ddwaliro ekkulu e Mulago bavuddeyo ne bategeeza ng'endwadde ya kookolo bwe yeeyongedde mu bannayuganda. Christine Namulindwa mwogezi wa kitongole ekijjanjaba endwadde ya kookolo mu ggwanga agamba nti abantu 7 buli mwaka be bazuulibwamu kookolo ng'era baagala okutandikawo amalwaliro agajjanjaba endwadde eno mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era ne tugoberera ekiragiro kino ne tutandika okukola enteekateeka ez'okuseetinga oluzungu kyayita regional cancer centers naye ng'ate mu Luganda ezo centers ezinaabanga zijjanjaba kookolo naye nga ziri mu bitundu buli omu gy'ava. Ebitundu bino tutandise. Ono agamba nti ekisinzeeyo okwongera endwadde eno mu bantu okusaasaana kwe kubanga bangi naddala ab'omu byalo tebakyasobola kutindigga ngendo kuvaayo kujja Mulago okufuna bujjanjabi. Enteeza enamba y'abantu abatuuka ng'obulwadde bukuze kubanga badde tebasobola kutuuka Kampala. Kati tulaba nti statistics ziraga nti abantu ebitundu 8 ku buli 100 ababa balina kansa naddala abakulu. Dr. Joyce ajja tugulira ku baana naye mu bakulu abantu ebitundu 8 ku buli 10 bafa. Lwaki? Nti batuuka leeti okujja okufuna obujjanjabi. Dr. Joyce Balagadde Kambugu ng'ono naye ajjanjaba kookolo mu baana abato ategeezezza nti endwadde eno yeeyongedde nnyo ne mu baana. Mu Uganda kansa ze tusomyeko ziringa 3 tulingamu abaana 5 mu 10 50%. Kale tetunnatuuka ku 80% naye njagala okumya abantu nti gavumenti ya Uganda ekoze ekinene nnyo kubanga tuli 50% kisinga ku mawanga mangi. Alaze obubonero bw'osobola okulabirako singa kansa abeera akutte omwana. Kansa mu baana adduka sipiidi n'omwezi ogumu okumala omwana okuva ku stage 1 n'atuuka ku stage 4. Tebyagala kuteekamu mpolampola. Omwana obusuubiza nti ayinza okuba ne kansa dduka butuleete kansa tumukwate ng'ali mu stage. Kansa mu baana tasobola kwewalibwa nga kansa ow'abantu abakulu. Kye tusobola okukola kumwekengera mangu ddala omwana n'atwalibwa mu bifo ebijjanjaba kansa ow'abaana mu Uganda. Wabula wadde guli gutyo bakakasizza bannayuganda nga gavumenti bwetadde amaanyi mu kujjanjaba kookolo. Tutandise okuzimba eddwaliro nga liri mu Omoro district nga lino lye ligenda okuba nga liyambako abantu ab'omu Northern Uganda ab'omu mambuka okulaba nti bajjanjabibwa obulwadde buno bwa kookolo. Tetugenda kujjanjaba kwokka wabula n'okubamanyiisa nti biki ebireeta kookolo ate era okola otya okubwewala. N'abakugu okuva mu bitongole by'ebyobulamu nga bakulembeddwamu Dr. Henry Mwebesa bawakanyizza ebigambibwa nti waliwo akakiiko akaateekebwawo okugula eddagala lya COVID-19. Naye komiti yasanga nti companies ezisinga kusooka zaali zituwa ssente za waggulu nnyo nga nyingi ate tutalina mu Ministry of Health oba mu gavumenti oba Ministry of Finance ezo ssente tutuzirina. N'ekirala nga companies ezisinga tizirina linkage na manufacturer directive. Byakyambadde Lawrence, Crossroad TV, Omunnyo.